ensonga zirabika nga ziri nyenkandaggo wakati w'amawanga abiri, eggwanga eddene erya Amerika n'eggwanga linnaalyo erya Iraani. Mu mazima bwe kutaabe kuwonga nnyo, olutalo kafungula nkete lulabika okuba nga lugenda kubalukawo ate nga lw'amaanyi. Kyokka nga okusinziira ku batunuulizi b'ensonga ab'enjawulo abannyonnyola mu biwandiiko mu njogera, olutalo luno bwe kutaabe kuwonga nnyo luyinza okufundikira nga Ayatollah omulembe gwe gugenze. Omulembe gwa Ayatollah gubaddewo okuva mu mwaka ogw'1979 bwe baabulizaayo obukulembeze bwazza. Munaddala ono yali muwulize eri Abamerika, kakati bazzaawo omulembe ogwa Ayatollah omukulembeze ow'oku ntikko, wansi we ne wabaayo pulezidenti. Bano bonna abawulirwa ng'ekituufu tebagondera ggwanga lya Amerika era ebikolwa byabwe biziyiza okubeerawo kw'emirembe munda mu ggwanga munywanyi wa ggwanga Amerika erya Isirayiri. Kakati olunaku olwadde lwa mukaaga era n'olunaku olwajjo amawulire gafulumye nga musajja mukulu Donald Trump ono akulemberera mu ggwanga erya Amerika avuddeyo n'ayogera nti ekituufu alaba waliwo okubindabinda kw'olutalo, kubanga tagenda kulonzalonza, agenda kusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi akwate aduumire ejje ly'eggwanga erya Amerika ligende liyambeko bannansi munda mu ggwanga erya Iran abali mu kubonaabona n'obusibira mu bbwa bwa Ayatollah ne bakulembeze banne abali munda mu ggwanga lino erya Iran. Njagala kukubuulira nti kaakano wiiki twakutte yakubiri, kubanga jjukira okwekalakaasa tekwatandika Sande eri. Okwekalakaasa munda mu ggwanga erya Iran kwatandika ku Sande eyayita eri. Kakati ekitegeeza nti Sande eyajjo twakutte wiiki ey'okubiri, kyokka nga buli lunaku oluyita amaanyi g'okwekalakaasa gongera kuba mayitirivu. Newankubadde nga gavumenti munda mu ggwanga erya Iran we bukeeredde enkya ya leero nzije ku mpewo nkubuulire bino bye njogera, ebadde emaze okukakasa nti waakiri ebibadde bisobye, ebibadde bigaanye, balabika nga batandise okubiteeka we birina okutuula, nti embeera bayinza okugirinnya ku nfwete n'emala ekkakkana ey'okwekalakaasa. Okwekalakaasa kwajja nno oluvannyuma lw'abasuubuzi ne bannabyanfuna munda mu ggwanga erya Iran okuvaayo ne bakka ku nguudo, ng'ekibatutte nno okimanyi, kugezaako kulaga gavumenti nti ekyamazima ebintu by'ensimbi n'ebyenfuna mubikutte bubi, mubikutte gadibenga lye, ensi tekyayina lugendo. Nakubuulira nti eno ensi eya Iran omulunya mpuliriza yemu nno ku nsi zewandibadde oyogerako ng'ezirimu ensimbi olw'ensonga nti bayiikuula ekyobugagga eky'amafuta. Ate nno tebaakitandisa eggulo nga ffe bwe tuli wano nti twagalaba gyegali eyo tugenda okugasima, ne bwe gasimibwa oba gasimiddwa, byonna ebyo tewali eri gyegali batuusaawo amafuta gyegali mu Iran era bagasimira ddala. Kyekimu ku ebyo ebibakuumira mu bulamu obw'ensi eno. Kyokka newankubadde amafuta gyegali, naye riyal yensimbi ekola munda mu ggwanga lino erya Iran. Newankubadde amafuta bagasima entakera ne basima ebipipa n'ebipipa, naye ensimbi yagaana okulinnya, buli lunaku eyongera kuyiika, ate nno bweyiika teyoolwa, kubanga olwaleero bw'ogenda okubala abalamu, nakubuulira wano kankiddemu, ate akiwulire akiwulire, eyakiwulira yejjukanye nti mu Uganda wano ensimbi yaffe bw'ogigeraageranya n'eddoola y'eggwanga erya Amerika kikwetaagisa 3,000 olwaleero mu 600, mu 605, mu 607 oba kale mu 7 okufuna ddoola ya Amerika emu. Kyokka nga kikwetaagisa riyal miliyoni emu
$3 n'okusoba okufuna $1 ya America emu bweti. Kakati tebereza edda twayogeranga ku bintu bye Zimbabwe nga bakuga nti bwoba onoogula omugaati kikwetaagisa okufuna wheelbarrow kuobosa ensimbi kwezija oba ekikutiya n'oteekamu ensimbi nga mpitirivu ogenda ogule omugaati gwa bofulo. Kakati n'ogwo mulungi mpuliriza neeno bwe guli munda mu ggwanga erya Iran. Ebigambo birungi si birungi olw'ensimbi eyiika. Kyaviirako ne banka gavana okulekulira naye olw'okuba nti abakulembeze tebaggwayo bamulonderako eyali ayinza okuddamu era n'addamu. Kyokka newankubadde gwali bwe gutyo abasuubuzi bakyakanidde naye ng'ekibakaniza kirowoozebwa okuba nti emabega waabwe waliyo abasokaasoka kubanga njagala okubulira nti olunaanoba terubula abejjereza kulaba yeesonsa. Kakano bano abaatandikira mu kugaa nti ebyensimbi n'ebyenfuna munda mu ggwanga eryo bitootooganye era biganye biyiikayiika balwaddaki ne batandika nti ye n'ekiviiriddeko kino ndaba tukimanyi ye mukulembeze asaanye aveeko. Omusajja mukulu Ayatollah Ali Khamenei akunukiriza mu myaka 9 egy'obukulu naye ensonga eno oba ensi eno agikwasizza emikono ebiri bwe kuba kuluma agirumizza mannyo bwebangabo. Kakati no munnange naye toyinza mugaa nti aveewo nakkiriza era buli lunaku abaako ebipya byawera n'awera enkolokooto nti waakiri okufa n'omuntu naye tayinza kukkiriza kulaba nga gavumenti yeeyiika. Kakati newankubadde nga Amerika evuddeyo n'eyogera ebyo byonna ku lunaku olw'omukaaga olunaku olwajja era Donald Trump yabuulidde bannamawulire n'olwaleero avuddeyo n'agaa nti bwe yeetegereza alabanga akitegedde nti eggwanga erya Iran lyagalira ddala kuteesa naye ebigambo ebyo bwe muba mujjukira entalo ezibadde zijja zibaawo buli lwe wadde owulira nti nga Amerika ega nti kale tubadde bano tubatwala na bugisi mufungize naye tubalaba bakkiriza tuteese ekiddirira bw'obadde ongoberera oba ogoberera ebibadde bigenda mu maaso mu mawulire ekiddirira awo ogenda okuwulira nga babalumbye. Kakati ebigambo Donald Trump byatandise okweyogeza bitandise okusiikuula emmeeme z'abantu ng'abantu baga nti ono alabika atuuse ebibimba we biyiikira kubanga zaawera nga bwagenda okulumba. Kati olwaleero avudde n'amawulire nti mu butuufu agenda oba akkiriza abawulirize kubanga nabo bakyagala. Ojjukira Iran bwe yali egenda okulumbibwa eggwanga erya Isirayiri. Ebigambo ebyo Donald Trump bye bimu ku bye yayogeranga ne kaakati wandisaanye okwetegereza ennyo n'okukanula amaaso. Sigamba nti kibe naye bwe kiba omulanzi taba mubisi kubanga nja kuba nkubuulidde enaawera n'okweteekateeka yeeteekateeka kyokka mwana wange ayogera ku kuteesa nga bwe kuli. Ebbanga ddene Abamerika n'Abeirani balemeddwa okuteeseganya olw'ensonga ez'enjawulo. Iran eyo y'emu ku nsi ezisookerwako mu kuba n'envumbo z'Abamerika era mu bimu ku birowoozebwako nti bye bireetedde ensimbi y'eggwanga erya Iran okuyiikayiika bwetyo nga bweri kivireko n'abantu ab'enjawulo okwekalakaasa z'envumbo ez'amaanyi ezibateekebwako Abamerika. Ojja kujjukira waliwo pulezidenti eyafiira mu nnyonyi mu ggwanga eryo erya Iran nkuwa kyakulabirako ng'ebimu ku biremesa enkulaakulana mu ggwanga lino. Pulezidenti ennyonyi yawamatuka mu bbanga n'egwa mu bizikezike. Kyokka ebimu ku ebyo ebyayogerwa nti ennyonyi eyo yali yakolebwa mu myaka gya 7 eyo 6 naye nga sipeeya waayo newankubadde nga bano beetaaga okuba nga bandigitambuzizza tebamulina balina kumukujja mu ggwanga erya Amerika. Teebereza pulezidenti n'atuuka okulinnya ennyonyi neebanga n'okugwesobola olw'okuba terina sipeeya. Ekyo kyekimu ku bivaayo okukulaga okwekalakasa we kuvudde olw'ensimbi embi n'ebyenfuna ebibi kyokka nga ate bambi nabo tobanenya gwe ate bakole ki olw'ensonga
bandyagadde okukola kye bandyagadde naye tebalina busobozi. Era njagala kubuulira nti Ayatollah ne banne bazze bakkiriza ti ekituufu nabo ebyenfuna babiraba era babirabira ddala, kyokka tebayinza kubaako kye bakola nga kibatwala mu maaso wabula okutambulira awamu n'abasuubuzi ne bannansi singa baba bakkiriza ne bagumiikiriziŋŋana. Naye kino kibadde kikyaganye n'okutuuka olwaleero. Kakati bino byonna ogenda okubaawo, Ayatollah avuddeyo n'awera nkolokooto naga nti olwaleero bw'abalaabalamu n'atunula olutalo luli olwabayisemu olw'ennaku 12 bw'alutunuulira nga we bwabasanga n'olwaleero bwe luli embeera bweri mu ggwanga erya Iran, alabira ddala nga kakati bali ddala ku mutendera guli ogusembayo nti Amerika ne bwe bubanga nkya n'ebalumba basobola okujja ŋŋanga ne bagirwanyisa era ne bagiwangula. Kakati Iran yalabudde nega nti Amerika tukuwulidde naye togeza ne weeyiwa amanda mu mbugo, tukulaba ate okimanyi bulungi ng'eno mu kyondo kya Buwarabu oyinayo ebyobugagga, oyinayo ebintu n'abantu. Tokimanyi nti mu ggwanga erya Iraq oyinayo enfoozo, gwe tokimanyi nti mu mawanga amalala ne Saudi Arabia awo oyinawo byoteresa ebyobugagga bwo. Kakati gezaako ojja kumanya lwaki embaata etambula eweekeera. Kakati nkubuulidde nti eno bawera nkolokooto mu Iran, baagala kale babakooneko balyoke balabe. Naye oluusi ebintu ebimu bitera okuba ebyokwekangabirizaamu n'ogezaako okutiisatiisaamu baleme kutwala nga naawe toyogedde, kubanga olwaleero bw'olaba pulaani ya Donald Trump nambulukufu mu bino bw'oba weetegereza. Si yakamala okugjayo omusajja mukulu Maduro ow'eggwanga erya Venezuela, tayolekedde okgenda mu ggwanga erya Cuba nabo yabalabudde. Kaakati bano bonna okusinziira ku batunuulizi b'ensonga zino baga nti ayagala bakwata kakota. Katumalirize ensonga za Iran eno abaweze nti ekyamazima weebali n'Amerika weeri kale ejje bakooneko balyoke balabe. Nkubuulidde nti ebimu ku bigendererwa okusinziira ku batunuuliza bakenkufu bagaye nti amawanga agayinza okuddira Venezuela mu kujjamu obukulembeze bwago ba gavumenti zaago, eggwanga erya Iran eryo lisuliridde kubanga bwekuba kwengera onoowulira. Kakati ate ne Cuba we bukeeredde nkya ya leero musajja mukulu Donald Trump abuulidde ab'e Cuba nti bwe baba baagala okusigala nga balamu gavumenti babeeko kye bavaayo batweseganye ne gavumenti ey'eggwanga erya Amerika. Ate nabo bamanyi bannantabwekebera. Kakati mu mbeera eyo onoowulira ekinaddirira ku nsi ezo 2-3 n'ekitundu kiri ekya Greenland eky'eggwanga ekya Denmark onoowulira